Nebaza Mukama Katonda affe atusozesezza okuba nga n'olunaku olwaleero tukyasobolera ddala okwatuulira ddala nti Yesu ye Mukama. Kulamusaako gwena muganda wange ne mwannyinaze akyatwalira ddala eddaala ery'okuba nga weekuumira mu ebyo ebyawandiikibwa. Amannya n'eddoboozi nga bulijjo Mazima Kenneth, ng'era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tweyongereyo ddala mu kuyiga nno kwe tuli okweyongerera ddala okukola mu njiri eno eya Yokaana oba mu kuwandiika kuno okuli mu njiri ey'ekitabo ekya Yokaana. Leero nno tujja kuba tutunuulira ennyiriri okuviira ddala ku Lwasatu ku Lwabiri-mu-9 paka ku Lwasatu-mu-4 wansi w'omutwe gwe tuyita obujulizi obwa Yokaana Omubatiza, obujulizi obwa Yokaana eri okubatizibwa kwa Kristo Yesu nga akaliga ka Katonda. Waliwo ensonga nnyingi ze njagala tubeere nga tugenda mu maaso n'okuba nga tufiirayo ddala erizo okuba nga tunnyonnyokera ddala obukulu obw'ensonga. Ng'era olunaku tujja tunuulira engeri Yokaana omuwandiisi w'enjiri bw'alina enjawulo mu butya bw'aleetamu ensonga ez'enjawulo ezikwata ku kubatiza okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era tujja kuba nga twekkaanyiza ddala n'ensonga ez'enjawulo Yokaana z'aleka wabweru ku kubatiza kwa Kristo Yesu, newankubadde nga ate era ayina ensonga endala z'aleeta nga tezirabikira na mu njiri ziri endala essatu okuli eya Matayo, Mako ne Luka, nti waliwo bye tulaba mu njiri ziri essatu nga mu njiri eya Yokaana tebirabika oba tebyakoonebwako, naye ate tulina n'ebirala bye tusanga mu Yokaana mu njiri ya Yokaana ng'ate mu ziri enjiri endala essatu tebirabika oba tebyawandiikibwamu. So ekigendererwa ekyekyo kya kuba nti gwe nange tweggulira enjiri zino zonna ennya okuba nga tutwala eddaala ery'okuba nga tuzisoma, tuziyiga ate era n'okuba nga tumanyira ddala nti enjiri zino ennya zigenda mu maaso n'okubeera nga zeesapootinga. Waliwo ky'oyinza obutalaba mu Yokaana naye nga tojja kiraba mu Luka, Mako ne Matayo, ate era waliwo by'ojja okusanga mu njiri ziri essatu ate nga tojja bisanga eno, ate era waliwo by'ojja osanga mu Yokaana nga tebirabikira mu njiri ziri endala essatu. So tutwale ekyokulabirako singa oba wekkaanyiza enjiri eno ey'okuna eya Yokaana. Waliwo ensonga gye tulaba nti Kristo bw'otunuulira enjiri eno erina ebintu ebimu by'etulaga ebikwata ku kukomawo okwa Mukama waffe Yesu Kristo oluvannyuma lw'okuba nti yali agenze obwawanguse oba mu ddungu bwe yamala ennaku 40 nga akemebwa, oluvannyuma ate adda eri Yokaana oluvannyuma lwa wiikisi 6. Ekyo oyinza okinoonya mu Matayo, mu Mako, ate era ne mu Luka, era n'otasobola kuba nga ofuna obutuufu oba nga kirabisibwa. Naye ate tulaba nti wano eno mu njiri ya Yokaana nga bwe tugenda okulaba nti Mukama waffe Yesu Kristo oluvannyuma lw'ebbanga ly'amala mu ddungu oba ly'amala mu ddungu eyo ng'akemebwa, oluvannyuma ennyo agenda mu maaso n'akomawo eri Yokaana. Mulimu ensonga nga ziri ze twalaba nti okuvaawo kwa Kristo Yesu kwazingiramu abantu oba ttiimu eyava e Yerusaalemi okubuuza Yokaana y'ani, ate era tulabira ddala n'ensonga ez'enjawulo ezagenda okugenda mu maaso n'okuba nga zituukirizibwa Kristo Yesu okuba nga ategeerebwa ddala namungi w'abantu nti weewaawo ye yali Masiya. So njagala tubeere nga twekkaanya ensonga zino nga tugendera ddala mu maaso n'okuba nga tusoma. So njagala ntandike nga nsoma ennyiriri zino Olwabiri-mu-9 paka Olwasatu-mu-4
olwo tutandika okuba nga tugamba ebigambo. Bweti bwegamba bw'osoma mu Yokaana 1:29. Laba omwana ogw'endiga gwa Katonda aggyawo ebibi by'ensi olwasatu, oyo gwe nabagamba nti ennyuma wange ejja omuntu ansinga, kubanga ye yali walubereberye ku nze. Olw'okumeka lwasatu mu emu. Nange saamumanya, naye ayolesebwe Isirayiri, kyenava njija nga mbatiza n'amazzi. Olwasatu mu ebbiri. Yokaana n'ategeeza ng'agamba nti nalaba Omwoyo ng'ava mu ggulu ne ejjiba n'abeera ku ye. Olwasatu mu esatu. Nange saamumanya, naye eyantuma okubatiza n'amazzi yaŋŋamba nti gw'oliraba Omwoyo nga abeera ku ye, ye oyo abatiza n'Omwoyo Omutukuvu. Olwasatu mu ennya. Nange ne ndaba ne ntegeeza nti oyo ye Mwana wa Katonda. Awo nno we wali obukulu obw'ensonga ze tugenda okuba nga twekkaanya. Naye okwawukanako ku masomo amalala ge nkoze, ku mulundi guno ŋŋenda kuba nga ate nkwasaganya ensonga zino mu ngeri ey'enjawulo. Nja kuba nziva mabega ng'ate nzira wa gye zirina okuba nga zitandikira olw'ekyo kye njagala okuba nga nyweza. Nti bw'oba otunuulidde olunyiriri luno olw'okumeka olw'29 lugamba nti olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali. Olunaku olw'okumeka olwokubiri. Kati wano wakkulu wa kuba nga tutegeera nti Bayibuli bw'eyogera ku lunaku luno olwokubiri Yokaana lwalabirako Yesu Kristo nga ajja, ogwanidde okutegeera nga wekkaanya ekyawandiikibwa nti okujja kwa Kristo Yesu okwogerwako wano si kwe kujja okubereberye okuba nti abatizibwa Yokaana, naye okujja kwa Kristo Yesu okwogerwako wano kwe kujja kwa Kristo Yesu okw'omulundi ogwokubiri eri Yokaana. Omulundi ogusookera ddala abatizibwa Yokaana n'agenda mu ddungu. Naye oluvannyuma lw'ennaku 4 oba wiikisi 6 akomawo eri Yokaana ng'amaze okuva mu ddungu okukemebwa. Kyekyogerwako wano mu 29 nti n'alaba Yesu nga ajja gy'ali. Kati awo kansuubire nti tutambudde bulungi. So omulundi guno gwe gwali ogwokubiri. Tetujja kuzingiramu guli ye ne Yesu bwe baasooka okusensikana bwe yali ng'akyali munda ya maama we ne Yesu bwe yali ng'akyali munda ya maama we. Wabula tutunuulire okubatizibwa, tutunuulire n'omulundi guno ogwokubiri nga Kristo Yesu amaze okuva mu ddungu ennaku 40 ze yaliyo ng'akemebwa Sitaani. Ogwanidde ate era okujjukira nti mu kuba nti tuli ku nsonga ekwata ku kujuulira okwa Yokaana ku kubatiza kwa Kristo Yesu nga omwana gw'endiga ogwa Katonda ogumalayo ebibi by'ensi yonna, tulina okuba nga tutegeera nti nga tetunnatuuka ku Kristo okuba nti ayogerwako ng'omwana ogw'endiga ogumalawo ebibi by'ensi yonna, tulina tutandika nga tutunuulira okubatizibwa okwani okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okubatizibwa kuno kwe kukulembera ate okwogera okwa Yokaana nti laba omwana gw'endiga ogwa Katonda ogumala ebibi byonna. Kikulu nnyo ekyo kyakuba nga tukola tutya nga tutegeera nti abasinga tudduka mangu ne tulaba Yokaana kyayatula. Ne Yokaana kyayatula kiina ebikizimba okuba nga ayatula nga bw'ayatula. Y'ensonga nti Yokaana mwene atuyamba okutegeera nti atuuka atya ku ddaala eryogera ebigambo by'ayogera mu 29. Bye bino byonna bye tugenda okuba nga tukola tutya twekkaanya
okuviira ddala ku Lwasatu mu olumu paka ku Lwasatu mu ennya nti Yokaana akomezaawo abayigirizwa be n'abantu abalala biki ebyamuleetera okutuuka ku ddaala erikakasiza ddala ti Yesu weewaawo ye mwana wa Katonda. Kikulu nnyo ekyo kyakukola ki okubanga kitegeerekeka. Kasita otegeera bino ebisigadde byonna bigenda kubanga bikwanguyira oba bigenda kubanga bitwanguyira okukola ki okutegeera. So tutegeere nti ekinaatuyamba otegeera olunyiriri olwa 29 n'olwasatu kwe kubanga tusoose ne twekkaanyiza ddala ennyiriri zino wammanga. Bwe tutunuulira olwasatu mu olumu ne lugamba nti nange saamumanya naye ayolesebwe Isirayiri kyennava njija nga mbatiza n'amazzi. Ekyawandiikibwa kirituyambako okuba nga tutegeera ti Yokaana mwene agamba nti naye teyamumanya. Kati amumanya atya? Amumanya atya? Bayibuli era n'etuddamu kyennava nzija nga mbatiza n'amazzi. Lwaki abatiza n'amazzi? Abatiza n'amazzi kubanga yali aweereddwa ekiragiro Katonda mwene. Bwe tusoma olwasatu mu esatu Yokaana 3:3 labweri ogamba egamba nti nange saamumanya naye eyantuma okubatiza n'amazzi. Ekitegeeza omulimu Yokaana gwe yali akola ogw'okubatiza teyali kyetume ng'abasinga leero bwe tubamanyi nti abantu leero abeeyita abatume abeeyita bannabbi gwenna abadde angoberera ebbanga lyonna okimanyi nti tusobola okubatwalira mu ddaala eryabo abeetuma obwetumi kubanga tebalina bisaanyizo bya kitume, tebalina bisaanyizo bya bannabbi. Ekisooka ebyawandiikibwa byokka bibaddaaganya, tebasobola kunnyonnyola byawandiikibwa kati ate batumibwe nga balina obutamanya obwo obw'enjawulo obulabisibwa okuyita nemu ebyo byagenze mu maaso n'okusomesa obeera weewuunyiza ddala. So ku kya Yokaana mulalamu ng'enjogera y'ennaku zino nti agenda okukola omulimo gw'akola ogw'okubatiza n'amazzi. Katonda mwene ye yamuwa ekiragiro okubatiza n'amazzi kubanga okuyita mu kubatiza n'amazzi omwo Katonda mwe yali agenda omuyambira okutegeera Masiya yaani ate era Isirayiri we yalina okuba nga etegeera okuyita mu kubatiza kwa Yokaana nti omwana wa Katonda y'ono agenda okukola kino ekino. So tetulina bye Yokaana ababatiza bangi, tulina omu kubanga ali omu eyatumibwa okubeera nga abatiza n'amazzi nga abatiza oyo Masiya. Kikulu nnyo ekyo kyakuba nga tukola tutya nga tutegeera. So bw'otunulira olwasatu mu emu mu njiri eno lutulagira ddala nti Yokaana okubatiza kwe kwalina ekigendererwa ekyokwoleka n'okulaga oba n'okwolesa oyo Masiya yaani. Kikyali ekigendererwa ekikulu kubanga olwasatu mu emu lugamba nti nange saamumanya naye ayolesebwe Isirayiri. Ayolesebwa ate Isirayiri? Ayolesebwa eri Isirayiri okuyita mu mulimo guno ogwa Yokaana ogw'okubatiza. So ekitegeeza nti okubatiza kuno Yokaana kwe yali akola, enjiri eno eya Yokaana etuyamba okutegeera nti okuyita mu kubatiza okwa Yokaana nga abatiza Masiya oba Kristo ye yali engeri egenda okubeera nga esobozesa buli muntu yenna okutegeera Masiya yaani. So ekyo kikulu kyakuba nga tukola tutya nga tutegeera. So ekisookera ddala enjiri eno ekyo kyeryo otulaga ate oyinza obutakisanga mu Matayo, Mako ne Luka. Ensonga lwaki natandise nga ngamba nti kikulu ffe okubanga tusoma enjiri zino zonna ennya ate ne tuziyiga ne tutegeera kiki ekiri wano kiki ekitali wali. So tezeewakanya wabula zigendera ddala mu Luzungu twalikozesa ekigambo ekyokugamba nti they support each other, nti zirina engeri zonna we zigendera mu maaso okubanga zizibirika nga zirina engeri zezigendera ddala mu maaso ey'okuba nga
eno egenda ddala maaso okubika kiri ekitaleeteddwa eno oba eri endala. So ebyo bikulu nnyo byakutegeera. So okubatiza kuno okwa Yokaana nga abatiza Kristo Yesu kukulu nnyo, nti yemu ku ngeri Katonda gye yateesa okuba nga ayolesa oba nga amanyisa Isirayiri wamu ne Yokaana waako Masiya y'ani. Nti Yokaana omulimo gwe yagutegeera, naye oyo gw'alina okuba nga akulembera mu kkubo naye teyasooka kola ki? Mumanye ebyandiko ebyo tugambye. So okuyita mu kubatiza kuno okwa Yokaana, Katonda bw'atyo bwe yali yateesa okuba nga ayolesa eri Yokaana n'eri Isirayiri Masiya y'ani, nga bwe tusomye mu Lwasatu-1 n'Olwasatu-3. So okubatiza kuno okwa Yokaana nga abatiza Yesu Kristo bwali buvunaanyizibwa bwa kwolesa Kristo Yesu oba bwa kumulagayo eri ki? Isirayiri. So kikulu nnyo okuba nga tutegeera biki ebyalina okuba nga biyambako Yokaana okutegeera n'abalala mu Isirayiri nti ono ye Masiya. Tunuulira wamu nange Olwasatu bye lugamba nti Yokaana n'ategeeza ng'agamba nti nalaba Omwoyo nga ava mu ggulu nga ejjiba. Kati Yokaana kyayogera ano si kye kyogerwa mu njiri ziri endala essatu. Yokaana tayogera ku ggulu ery'eggula ne muva eddoboozi mu ggulu, wabula ye agamba nti nalaba Omwoyo nga ava mu ggulu nga ejjiba. Kikulu nnyo ekyo kyategeera. Ejjiba likiikirira ebintu bingi. Ejjiba likiikirira Omwoyo Omutukuvu okuba nti Omwoyo Omutukuvu Katonda, ate ekifo kya Katonda ly'eggulu. So kyenva olaba bwe twali okuwandiika tekwakozesa kyennyanja oba ensolo yonna etambulira ku ttaka okukiikirira oba okusonga ku Mwoyo Omutukuvu, wabula kyalina kuba kinyonyi eky'omu bbanga kubanga Omwoyo Omutukuvu abeera mu ggulu. Ekirala nti ejjiba kinyonyi kikiikirira kyetwandiise harmlessness, owataliiko kibi kyonna oba ensonga ey'obubi. Ate n'ekirala nti ejjiba likiikirira kyetwandiise innocence, mu nsonga ey'okuba nti tewali mbeera ya kwonoona. So Omwoyo Omutukuvu tumanyidde ddala mutukuvu nga bw'owulira erinnya lye. So ekyawandiikibwa kigenda ddala mu maaso ate era ne kinyweza ekirala nti Omwoyo n'akka ku oyo n'amusigalako. So waliwo ebyokwiga bya mirundi ebiri nti Omwoyo akka ku Kristo Yesu n'amusigalako. Jjukira Yesu ye yafukibwako amafuta, ate eyafukibwako amafuta yakola ki? Yafuka amafuta ku ffe ffenna abaateeka obwesige bwaffe mu ye. Mwemu engeri za mirundi ebiri. Eyafukibwako amafuta afuka amafuta ku mubiri gwonna, ku mubiri gwe gwonna oguyitibwa ekkanisa. Jjukira Bikola Batume essula ya 2, Bikola Batume essula ya 8, Bikola Batume essula ya 10, Bikola Batume essula ya 19. Tulabira ddala nti abo bonna ekkanisa yonna yagifukako amafuta. Ekyokubiri, oyo yafukibwako amafuta n'olunaku olwaleero yagendera ddala mu maaso paka ekkanisa lw'eriggyibwa ku nsi kuno okubeera nga akola ki? Abatiza abantu oba buli mwonoonyi ssekinnoomu eyalondebwa Katonda n'amuwaayo eri oyo eyafukibwako amafuta. Nti Kristo Yesu agendera ddala mu maaso n'okubatiza abo bonna abateeka obwesige mu ye, ng'ababatiza mu Mwoyo nga bafuula ekitundu ku kkanisa ye. Bakunzi ekisooka 12-13. Bikulu bya kutegeera. Yokaana ate era egendera ddala mu maaso n'ebeera nga etulagira ddala nti ye ensonga lwaki Omwoyo oyo yamukkako n'amusigalako. Omuntu kasita ateeka obwesige bwe bwappa mu Kristo Yesu afukibwako Omwoyo n'abeera nga afuulibwa ekitundu ku mubiri gwa Kristo Yesu. Kati tunuulira
olwasatu engeri gye luli okunnyonnyola olwasatu mu ebbiri. Olwasatu mu esatu lugamba nti nange saamumanya naye eyantuma okubatiza n'amazzi gwe oliraba omwoyo nga abeera ku ye, oyo yabatiza n'omwoyo omutukuvu ategeerekeddwa si mulala ye mukama waffe Yesu ani Kristo. So ate tulina okweyongerawo y'okuba nga tutegeera nti ate era olwasatu mu ennya ye injini ennyonnyola olwabiri mu omwenda n'olwasatu. Naye bino byonna bitandikira wa? Jjukira gye tuvudde. Tugambye nti okubatiza kuno okwa Yokaana ng'abatiza Yesu Kristo y'emu ku ngeri eyali ey'olukale ey'okwawula Yesu Kristo n'okutegekebwa olwa yafeesi ye n'omulimu gwe n'okuba nga akola. Era Katonda yalonda n'asiima akozese okubatiza kwa Yokaana omubatiza ng'engeri ey'okubeera nga ayolesa oba nga alagayo Yesu Kristo eri Isirayiri, ne Yokaana okuba ng'ategeera Masiya y'ani. Bikulu bya kutegeera. So bwe tugenda kati mu lwabiri mu emmeka mu omwenda we tulina okuba nga tusimbira ddala amakanda, tuteekedde bulungi nti entandikwa yaffe ekoleddwa nga bw'ekoleddwa ffe okubeera nga tugeininga oba nga tutegeera kiki ekyazimba 29, kubanga owatali tegeera bino bye tumaze okuba nga tutunulya 29 ejjasigala mu bbanga ate tejja kubeera nga etegeerebwa ddala buki bulungi. So bwe tugitandikako kati egamba olunaku olwokubiri n'alaba Yesu nga ajja gy'ali. Kati tukitegedde olunaku olwokubiri lukiikirira ki? Olwokubiri Yesu lwaddamu sinsikana Yokaana, nga olwokubiri luno lubaddewo oluvannyuma lwa wiikisi 6 nga Kristo Yesu taliiwo, ali mu ddungu akemebwa omulabe Sitaani. So luno olwajja olwokubiri ng'amaze okukemebwa Sitaani kyekyalina kiggula luggi, kati kyekiseera maliriza okukola kiri, maliriza okuba nga mpangula omulabe Sitaani kati kangende mu maaso n'otuukiriza omulimu gwange buli omu antegeere nze ani. So olunaku olwokubiri n'alaba Yesu nga ajja gy'ali. Wakulu nnyo wakutegeera okulaba kuno Bayibuli kweyogerako Oluzungu ekwesa behold, kyekigambo kyekimu kitegeeza pay attention oba mufeeyo, nti oluvannyuma lw'okubeera nti oluvannyuma lw'okuba nti tulabye obubonero obusongera ddala ku Yesu nti weewaawo yali Masiya, omwoyo okukka n'amusigalako n'ebisigadde byonna bye tugenze mu maaso n'okuba nga tulaba. Enjogera eno kati ejja nti Yokaana n'alaba Yesu nga gy'akola ki? Gy'ali. Era bye bino ebigambo byayogera nti n'agamba nti omwana gw'endiga gwa Katonda, omwana gw'endiga, omwana gw'endiga gwa Katonda. Ako kakulu kakuba nga kafiibwako. Omwana gw'endiga njogera eyakozesebwa Yokaana okubeera nga etegeeza oyo eyali agenda okubonaabona olw'ebibi eby'abangi. Jjukira gwe nange bwe tuba tusomye Peetero ekisooka ojja kuba nga okizuulira ddala nti Peetero anywereza ddala ensonga eno y'emu eno Yokaana gy'akola ki? Gy'ali okwogerako. Egamba nti wabula n'omusaayi gw'omuwendo omungi ogw'omwana ogw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala, Kristo Yesu. So Yokaana bw'agamba nti omwana gw'endiga gwa Katonda, bw'ayogera ku Yesu n'amuyita oba n'amwogerako nga bw'ali omwogerako omwana gw'endiga, ekigambo ekyo oba enjogera eyo omwana gw'endiga kikiikirira oyo eyali alondeddwa okubonaabona ku lw'ebibi eby'abangi.
ku lw'ebibi eby'abangi ng'era Peetero 1:19 bw'esomeseza. So Yokaana mu ngeri emu oba endala yakozesa okumanya kwe okw'ebyawandiikibwa eby'endagaano enkadde n'ayita Yesu nga bwe yagendera ddala mu maaso n'okuba nga amuyita nga alagira ddala nti Kristo Yesu ye yali omuweereza wa Katonda eyali agenda okubonaabona ku lw'ebibi eby'abantu bonna. So njagala nkusomereko wano nga tweyambisa Isaaya essuula ya 52 olw'ekkumi n'emmeka n'essatu obeeko by'ogendera ddala mu maaso n'okuba ng'okola ki ozuula nti bw'osoma olunyiriri olwa 13 mu Isaaya 52 egamba nti kubanga katandike n'olwa 13 laba omuweereza wange alikola n'amagezi. Omuweereza oyo ayogerwako si mulala, omuweereza ayogerwako ye Mukama waffe Yesu Kristo. Naye tutegedde nti obuweereza bwe bugenda kubeera buweereza bwa kubonaabona. Agenda kwetikka ebibi by'abantu, byonna bigenda mubalibwako, byonna bigenda kuteekebwa ku ye. Olw'ebibi by'abantu byonna bigenda muteekebwako, bigenda kusikiriza obuzito obw'obusungu bwa Katonda okubanga bumufukibwako, okubanga ffe tusonyiyibwa ebibi byaffe, nti aliyimusibwa, alisitulibwa era aligulumira nnyo. Olw'ekkumi nga abangi bwe bakwewuunya, amaaso ge ganayonooneka bwe gatyo okusinga omuntu yenna n'embeera ye okusinga abaana b'abantu. Kino kyonna kiraga okubonaabona okwali kulindidde Mukama waffe Yesu Kristo. So Yokaana bw'amuyita omwana gw'endiga, ebyo bye tulina okuba nga tulowoozaako. Ategeeza oyo eyali agenda okwetikka, yali agenda okubonaabona, yali agenda okubeera nga ateekebwako ebibi by'aboonoonyi bonna. So ono omuweereza wa Katonda y'omu ate era ayogerwako nga omwana ogw'endiga gwa Katonda. Era oyo yali yalondebwa n'ayawulibwa ku lw'omulimu ogw'oku ntikko ennyo okubanga afuuka ssaddaaka ey'okubonaabona wamu ate era n'okuyita mu kufa kwe ffe tulyoke tuggyibweko ebibi byaffe. Ku bikkulirwa 13:8 enywereza ddala omwana ogw'endiga ogwali gwaweebwayo edda nga n'emisingi egy'ensi gyali teginnaba kubaawo. Ensonga y'emu enywezebwa mu Bebulaniya 10:4 nti biri ebyasooka okuweebwayo mu ndagaano enkadde tebisobola tuyamba kubanga tuggyibwako ebibi byaffe omulundi gumu emirembe gyonna. So twali twetaaga omwana ogw'endiga. Omwana guno ogw'endiga ye ssaddaaka esinga ssaddaaka zonna, ye ssaddaaka etuukiriza ssaddaaka ez'ebisiikirize byonna eby'endagaano enkadde. Ensonga lwaki Isaaya 52, Isaaya 53 zonna essuula ez'ebbiri zitambulira ku muntu omu Yesu Kristo n'okubonaabona kwe olw'okuba nti yalina okwetikka ebibi byaffe. So bw'egamba nti amalawo ebibi, ekigambo ekyo okumalawo ebibi oba aggyawo ebibi, kigambo kye kimu ekitegeeza nti eyeetikka oba aggyawo atya ate era yeetikka atya ebibi byaffe. Bakolinso 2:5 eragira ddala nti oyo ataamanya kibi bw'atyo bwe yafuulibwa ekibi, ffe olwo tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. So engeri gye yeetikkamu ebibi byaffe, engeri gy'amalawo ebibi byaffe eri mu ngeri ey'ekyawandiikibwa kino nti ye atalina kibi kyonna kye yali akoze. Katonda akwata ebibi by'abantu bonna be yalonda okuwa omwana we Yesu Kristo nga n'emisingi egy'ensi gye teginnaba kuteekebwawo, Efeso 1:4, byonna n'abitikka Yesu Kristo. Bw'amala bimutikka bisikiriza olwo obusungu bwa Katonda obuzito
obw'obusungu bwa Katonda okubanga buteekebwako Yesu Kristo. Kyekyo Bayibuli kyekola ki kyegendera ddala maaso n'okunyweza. So mu mateeka tusobola okugamba nti ebibi byaffe byonna byateekebwa ku Yesu Kristo ku akawunta ye, nti n'abeera nga ye mu kuba nti ateekeddwako ku akawunta ye ebibi byaffe alina okusikiriza obuzito obw'obusungu bwa Katonda ku lw'ebibi ebyabimuteekeddwako ku akawunta ye, kubanga yo ffenna tumanyi Baluumi 6:3 nti empeera y'ekibi kwekola ki kwe kufa. So Kristo alina okufa kuba yeetisse ekibi kyaffe. Bwe yeetikka ekibi kyaffe aba asikiriza empeera ey'ekibi kwe kufa. Ensonga lwaki agenda ku musaalaba n'afa. Ensonga era enywezebwa mu ki Yokaana esooka essuula yakumeka ya 3 olunyiriri olw'okutaano. Njagala mubeere nga ngikusomerako olire obukulu obw'ensonga obuteekeddwa omwo mu lwokutaano. Era mumanyi nga oyo yalabisibwa era aggyewo ebibi, ne mu ye temuli kibi. Eyagyawo ebibi byaffe yasobola okuggyawo ebibi byaffe kubanga mu ye temwali kibi. Ekimuleeta ku nsi kye Yokaana kyasungako nti Yesu gwe mwana ogw'endiga ogwa Katonda ogumalawo ebibi byaki by'ensi. Bw'otunuulira Bakolinso ekisooka 5:7 Bayibuli eraga nti ye Kristo Yesu ye ssaddaaka yaffe ey'okuyitibwako. Ssaddaaka eyo gye tujjukira mu Kuva essuula 12 eyalina okuweebwayo abaana ba Isirayiri okuwona malayika ow'okutugumbula, nti ssaddaaka eyaweebwa bali okuba nga bakuumibwa nga balamu yabonaabona, yakolanga ssaddaaka ey'okubonaabona. Okufa kwa Isirayiri kwonna kuteekebwa ku ssaddaaka eri eyabakuuma mu kiro. Ku mulundi guno Kristo omulimu ogumuleeta kutuukiriza kifaananyi ekyo. Ffe Baluumi 8:1 egamba nti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu, kubanga Kristo Yesu yeetikka obuzito obw'ekibi kyaffe obwasikiriza obuzito obw'obusungu bwa Katonda obwali badde nga buteekebwa ku ffe. Leero tulina eddembe olw'omulimu Kristo Yesu gwe yakola ku musaalaba. So akakulu ke njagala okunyweza, Bayibuli begamba nti amalawo ebibi by'ensi. Bayibuli yogera ku nsi wano tetegeeza buli muntu yenna oba mutwe ku mutwe. Kubanga bangi leero bakyafa ne bagenda mu maaso n'okusuulibwa mu Geyeena. So bw'abanga ye gwe mwana gw'endiga ogwa Katonda ogumala ebibi by'ensi, tulina otegeera ekigambo ensi oba olulimi olw'ensi olukozeseddwa wano mu bulambulukufu obw'ensonga lutegeeza ki. Kikulu nnyo okutegeera nti no ssaddaaka ya Kristo Yesu teweebwa bantu bonna, wabula eweebwa abo bonna Katonda byalonda nga n'emisingi gy'ensi gye teginnabaawo, n'abakwasa omwana we nga ssaddaaka, n'abakwasa omwana we ng'ekirabo ekirungi gy'ali. Nti Yesu bw'ajja mu nsi yalina ekigendererwa era yali amanyidde ddala baani be yali agenda okufiirira. Wabula nga bwe nsomeseza mu masomo amalala, teri n'omu ku ffe asobola kwetegera nti walondebwa oba tuwalondebwa. Tetuliiko kintu kyatuteekebwako oba maaka yonna etuliko egamba nti oyo mulonde oyo si mulonde. Ensonga lwaki tuba tubuulira enjiri tugibuulira abantu bonna awatali kusosola, abeeru n'abaddugavu, abawanvu n'abampi, abanene n'abatono, abanaku n'abagagga, abaasoma n'abataasoma, abasibe n'abatali basibe. Wabula ekituleetera okuba nga tutegeera nti omuntu oyo yalondebwa Katonda kwe kuba nti omuntu ono bw'awulira enjiri ayanukula eri enjiri ne yeezuula nti muki mwonoonyi, n'aleka amakubo ge ag'okwonoona n'atandika okuba nga atambulira mu ngeri eyo eweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa. So kikulu ffe okutegeera nti ekigambo ekikozesebwa wano ng'ensi kikiikirira Kristo okutwala ebibi oba okumalawo ebibi byonna, si ebyabo Abayudaaya bokka, wabula n'abaki n'abo abayitibwa
ab'amawanga abali ekitundu kwabo abaamuweebwa nga n'emisingi egy'ensi teginnabateekebwawo. Ekitegeeza nti Kristo Yesu ayina abantu be mu Bayudaaya ate ayina n'abantu be mu b'amawanga. Kansuubirako kategeerekese. So tusobola okutunuulira ku Bikulirwa 5:8 paka 9 eraga nti yagula abantu n'omusaayi gwe nga bagulya Mukama Katonda ffe Kitaffe, nga abagula okuva mu nnimi ez'enjawulo, mu kabira ez'enjawulo, mu mawanga ag'enjawulo, mu nnimi ez'enjawulo. Ensonga y'emu enywezebwa mu Bagalatiya 3:23 nti obulokozi buno busika abantu bonna ab'enjawulo. Mu bantu bonna mu nsi mulimu abantu ba Katonda. Ensonga y'emu eri mu Yokaana ekisooka 2 olunyiriri lwa 2. So ensonga zino nkulu nnyo. Yokaana bw'ayogera nga bw'ayogera waneeno nga bwe tugendedde ddala mu maaso n'okuba nga tulaba mu njiri eno eya Yokaana, n'ayogera ebigambo ebyo byayogera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Kikulu ffe okutegeera nti bw'egamba nti olunaku olwokubiri n'alaba Yesu nga ajja gy'ali, n'agamba nti laba, ekitegeeza nti mufeeyo, mutunule omwana ogw'endiga gwa Katonda aggyawo ebibi by'ensi. Ekyo kyategeereza ddala. Enva olaba olwasatu lugamba oyo gwe nabagamba nti ennyuma wange eggyayo omuntu ansinga kubanga ye yaliwo lubereberye ku nze. So bino byonna byali okwogeramu 29 bizimbibwa ne biri bye twasookera ddala okulaba nti atuuka okwogera ebyo byayogera ku Kristo Yesu ng'abyogera mu bukakafu obw'amaanyi obwali bumuweereddwa oyo yali amutumye okubatiza. Bye tulamu 29 teyandibyogedde owataali biri ebya 31, 32, 33, 34. So okwogera kwa 29 kuzimbibwa zino ennyiriri endala nti Yokaana byayogera abyogeza bukakafu kubanga obubonero bwali bumuweereddwa ate n'abulaba nga buli ku muntu oyo nga Katonda bwe yali akola ki, yali amugambye. So kino yali akyogera n'okubikkulirwa okw'amaanyi okwali kumwesigisiddwa okubanga ayolesa alaga Isirayiri nti y'ono Masiya. Abaali baatumwa okumbuuza nze ani bwe baali balina otegeera si mulala wabula y'ono. So Mukama waffe Yesu Kristo bw'anaabasiimye tunaatandikira wano ate okubanga tweyongerera ddala okutegeera obukulu obwa Kristo Yesu akira ebintu byonna bwe tasobola gereegeranya ku kintu kyonna kubanga omulimo gwokka gwe yakola gwa ttendo okuba nti ayitibwa omwana gw'endiga nti ye yabonaabona ku lw'ebibi eby'abangi nti abo bonna abamukkiriza ne bateeka obwesige bwe mu ye bafuukira ddala baddembe.